ku kiiso n'ensaalwa n'eddogo obudde bwe bunaaba butusobozesezza okubeera nga tumalayo ensonga ezo 3 biidhinillahi taala ze bansabye okubeera nga twejjukanyako nammwe biidhinillahi taala wa bitawfiqihi. Tugenda kutandika biidhinillahi subhanahu wa taala n'ekiyitibwa ekiiso. Ekiiso kyeki era kikwata kitya era omuntu ayinza kijjanjaba atya era omuntu ayinza kubeera nga yeetangira atya ekiiso. Ekisooka ekiiso Imaamu Ibn Hajari rahimahullahu taala bwe yali annyonnyola ekiiso kyeki yagamba nti nadharu bistihsani mashubi bihasadin min khubuthi tab'i yahsulu lilmanzuri minhu darar. Yagamba ekiyitibwa ekiiso nadharun bistihsani kubeera kutunula, omuntu akutunuulira oba atunuulira ekintu kyonna naye ng'olutunuulira lulinga olulungi, naye ng'olutunuulira olwo agamba mashubin bihasadi nga lwetabuddwamu. Ekigambo mashubi bimaana multabisun, nga lweyambazzaamu muli akutunuulira omuntu bw'ati, naye olutunuulira olwo lwakutunuulira ne lubanga lweyambazzaamu ensaalwa nga naye oluusi akutunuulira tekitegedde, ne lubeera nga lweyambazzaamu ensaalwa, ng'ensaalwa eyo evudde ku ki min khubuthi at-tab'i, nga kiva mu bubumbwa obw'omuntu oba obw'eriiso eryo liba lirimu obubumbwa obwalibumbibwamu obubi. Olutunula olwo bw'amala okubeera nga akutunuulidde yahsulu lilmanzuri minhu darar, n'abeera nga ono atunuuliddwa afuna omutawaana oba afuna akabenje oba afuna ekizibu nga kimutuukako oluvannyuma lw'okutunuulira olwo omuntu lw'aba amutunuulidde. Nolwekyo ekyo kye bayita ekiiso. Ekiiso abeera muntu akutunuulira ng'abantu ababulijjo betuwangala nabo, naye ng'eriiso lye lirimu ahsaasin, lirimu obuntu obuyinza okuvaamu obwakabenje obw'amaanyi, ne bubeera nga bukosa nga bwa butwa, ne bubeera nga bukosa bwe gwe batunuulidde. Oluusi n'akikoze n'akutunuulidde ayinza okuba nga takifuddeeko. Just muntu kutunuulira bwakutunuulira bw'ati ayinza okufunamu akantu mu mutima gwe katono, omutima ne gukyukamu katono, oba ne yeegomba ekintu ku mubiri gwo, oba ne yeegomba olugoye lwo, oba ne yeegomba emmotoka yo, oba ne yeegomba ekintu kyonna kyaba yeegombye. Ekyo ne kireetera akantu ako akatono akayingiddemu ak'okwegomba ne kaba nga obutwa buva mu liiso eryo ne bubeera nga bukosa omuntu gwe babeera batunuulidde. Ekyo kibayita ekiiso nga Imaamu Ibn Hajari rahimahullahu taala bwe yatugamba. Ekiiso kino kikwata kitya omuntu, kaifiyatul iswaba, omuntu akwatibwa atya ekiiso kusinziira ku ebyo ennyonnyodde. Abamanyi baffe bagamba nga Ibn Qayyim, Imaamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala yagamba ekiiso kino kikwata kitya omuntu. Yagamba nti wa uqalaa'ul umami, abantu bonna abagezi aba buli kibiina, ala ikhtilaafi milalihim, n'okubanga eddiini zaabwe n'emirembe gyabwe gijja gyawukana, wa nahlihim la tadfa'u amra al-ayni wala tunkiruhu, teri mulembe na gumu, tewali kibiina na kimu kigaana nsonga ya kiiso nti tekiriyo. Teriyo omulembe gwali guganyi nti ekiiso tekibaayo era nti omuntu asobola kukwatibwa kiiso. Imaamu Ibn Qayyim rahimahullahu bagamba nti emirembe gyonna awamu n'okubanga mirali zaabwe, enkola zaabwe n'eddiini zaabwe zaali zaawukana, naye bonna bakkaanya nti ekiyitibwa ekiiso gyekiri era ekiyitibwa ekiiso kikwata. Kati n'atunyonyola Imaamu Ibn Qayyim rahimahullahu taala ekiiso kino kikwata kitya. Yayogera enkwata zaakyo abamanyi ze baayogera buli kibinja, naye ngenda kwogerako taifa emu. Agamba nti abamu faqalat taifa, abamu ku bantu, gurupu y'abantu bagamba nti inna al-a'ina, omuntu ono ow'ekiiso, idha takayyafat nafsuhu, bw'abeera nga omutima gwe guyina akantu konna kegukyuseemu, bilkaifiyati radi'a, mu nkyuka embi. Omuntu ow'ekiiso senga aba akutunuulidde, takayyafat nafsuhu bilkaifiyati radi'a, omwoyo gwe gukyuka mu lukyuko olubi olutali lulungi. Imba'athat, agamba nti imba'atha min aynihi,
ne okukyuka okwo okw'omutima gwe okuba nti gukukyuse olukyuka olubi aga nti imbaatha min ainihi quwatun summiya, mu liiso lye muvaamu amaanyi ag'obutwa tattasulu bilma'in fayatadarrar, ne gabeera nga amaanyi ago ag'obutwa gakwataganye n'oli gwe batunuulidde fayatadarrar waliyadhu billah, nabeera nga atuukiddwako omutawaana. Yagamba eyo yenkwata y'ekiiso, bimaana omuntu ow'ekiiso bw'aba atunuulidde omuntu tatagayyaru nafsuhu bikaifiyati radi'a, omwoyo gwe gukyukamu katono, olukyuka olutali lulungi. Oluvannyuma lw'okutuuka okuba nti omwoyo gwe gukyuse, eriiso lye olwo ne lifulumya ky'oyinza okuyita ng'obutwa, amaanyi ag'obutwa ne gabeera nga gakwatagana n'omuntu oyo gwe batunuulidde, oba gakwatagana n'ekisolo ky'aba atunuulidde, oba mmotoka, oba nnyumba, oba mwana, n'abeera nga yatadarraru hatha ashakhs, omuntu oyo atuukibwako omutawaana. Amaaso gano oba ebiiso wahiya anwa', birimu emiteeko gyanjawuloko. Ekiiso kiina emiteeko gyanjawulo, kiina emiteeko giwera, bimaana amakulu gentegeeza ki? Fiihi aynun tadurru bilma'an bishiddatin shadidan bishiddatin qawiya, mulimu omuntu alina ekiiso nga kyo tadurru bilmu'ani, nga kikosa ono mu'ani yaba gwe batunuulidde, nga kimukosa bishiddatin, olukosa nga lw'amaanyi, fayatagayyaru jasaduhu au jismuhu au shay'un min a'dha'ihi, ng'olumutunuulira waliwo omuntu alina ekiiso nga ye kyamaanyi nnyo, nga kyo kikambwe nnyo, ng'olutunuulira omuntu mu kiseera ekyo akosebwa ku ddakiika eyo yennyini, naaba nga ekitundu ku mubiri gwe kisobola okukyuka, asobola n'okuziba amaaso, asobola obutawulira, asobola olususu lwe okuyiwa ne lufuukuuka. Oluvannyuma wakad tankasuru l awaani, n'ebyombo, omuntu asobola ow'ekiiso ekyamaanyi ennyo ekyakabi asobola okutunuulira ekintu ne kyatika, amasuwaani oba ebikopo ne byatika. Wakad tamuutu naaqa biidhni llahi ta'ala, n'ensolo esobola okufa, ow'ekiiso ekyakabi ekyamaanyi ng'oli alina ekiiso kya bulabe nnyo, asobola n'okutunuulira ensolo y'omuntu n'efa. Era mu jahiliya ng'obusiraamu tebunnaba kujja, waliwo abantu abalina ebiiso ebyo nga bamanyikiddwa ku byalo nga ye ekiiso kye kibi nnyo, kya butwa, kya busagwa nnyo, era bo bagambanga nga bo benyumyako nti nayitanga ne ku nsolo ya muliraanwa oba embuzi ye oba endiga, nenzira awaka ne mbagamba nti mukolokote ensaka. Lwaki? Nti natunudde ku ndiga ya neiba oba embuzi ye egenda kufa. Era babanga bali awo nga bayisa akaseera katono ng'embuzi y'omusajja efa oba endiga nga basala ennyama nga naye bamuweereza, bambi nga tebamanyi nti yakikoze. Baali beemanyi. Era abo abaalinanga ebiiso eby'amaanyi, ekikutunuulira n'osobola n'okufa, akutunuulira n'osobola n'okufuna obuzibu ku mubiri gwo, baabaleeteranga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga baagala bamulogesa amaaso, bamutunuulire afe, ne bamusomberanga buli muntu yenna gwe bakakasa nti eyo ekiiso kye bwakubako eriiso ofiirawo, nga batunuulira Nabbi naye takimanyi, okutuusa ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala we yamubuulira n'amugamba nti wa iyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun. Allah yamugamba nti basemberera abawakanyi, baagala abakafiiri abawakanyi babeere nga bakumeggesa amaaso gaabwe bwe bamala okuwulira bino byobasomesa, bwe bamala okulya Qur'ani ekukkako, wa yaquluna innahu la majnun, nga bagamba nti omusajja mulalu. Bamusomberanga amakulu abalogo aba buli kika nga bajja bamutunuuliza ebiiso bye bakakasa nti oyo bwamutunuulira alina kufa. Bagendanga okulaba nga omubaka sallallahu alaihi wasallam tafudde, ne bamuleetera omukugu ow'ogundi bamanyi nti ekiiso kye ekyoyo bwakutunulako ogwirawo, bagendanga okulaba nga tafudde, ne bamuleetera omulala. Allah subhanahu wa ta'ala paka lwe yakimubuulira nti baagala nnyo okukulogesa amaaso, naye olw'obukuumi bwa Allah tabaraka wa ta'ala omubaka salawatullahi wasalamuhu alaihi teyasobola kukosebwa biiso ebyo. N'olwekyo kyo nkireese okukulaga nti mu biiso mulimu ebikambwe, ng'oli alina ekiiso kikambwe nnyo kyamaanyi nnyo, ng'olutunuulira omuntu gwe batunuulidde afunirawo akabenje n'abeera ng'akoseddwa, ekiyinza okumuviirako okulwala, wa hatta n'omuntu asobola okufa biidhnillahi ta'ala bw'abeera nga atuukiddwako ekiiso. N'olwekyo mulimu eriiso nga ddyo byamaanyi nnyo. Wa aynun tadurru bilmaani bi adhurarin basita, waliwo ate ekiiso ng'omuntu asobola okutunuulira
naye ng'ono mu'an gwe batunuulidde akosebwa katono ng'oli asobola okutunuulira n'okosebwa n'ekiiso ekyo ekibi naye katono noba nga tokoseddwa nnyo ekyo nakyo ekiiso gyekirina olwekyo ebiiso bino byawukana mulimu alina ekiiso nga yo kyamaanyi nnyo kibi nnyo kyabusagwa nnyo ate waliwo alina ekiiso nga yo kitonotono kisobola okuba nti omuntu atunuulidde omuntu n'atakosebwa nnyo oba n'akosebwa katono n'aba nga teyenkana ng'oli asoose. wal ainu haqqu, era ekiiso kino kyamazima, ekiiso kino kitwogerako kyamazima. tusiibun wa tadurru, kituusa ku muntu omutawaana, era ekiiso kino kikosa. Omuntu asobola okutunulira ekiiso nekikutuusaako omutawaana, omuntu asobola okutunulira n'eriiso lye n'okesebwa. wa mimma yadullu ala dhalika, ekikakasa ebyo byenjogera nti ekiiso kyamazima kisobola okutuusa ku muntu akabenje oba omutawaana singa baba bamutunuulidde. omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba nti al ainu haqqu, yagamba nti al ainu haqqu. mbaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti ekiiso kyamazima, yagamba nti ekiiso kyamazima. mbaka salawatullahi wasalamuhu alaihi agamba nti al ainu haqqu, eriiso lyamazima. walau kana shay'un sabiqu alqadar lasabaqathu alain. mbaka salawatullahi wasalamu alaihi yagamba nti al ainu haqqu, bannanga eriiso oba ffe kituyita ekiiso kyamazima. walau kana shay'un sabiqu alqadar lasabaqathu alain, yagamba nti singa waliwo ekintu ekisobola okukulembera qadar nga amakulu kisobola n'okukyusa qadar, ekyo nekiyitawo nekigisookayo, ekiiso oba eriiso lyali badde lisookayo qadar. amakulu kikyategeeza omubaka salawatullahi wasalamu alaihi aga nti okumanya eriiso lino eriiso lyakabenje nnyo. omuntu senga Allahu subhanahu wa ta'ala yamugerera nti ajja kufa ku lwa Mande, naye ow'ekiiso najja amutunuulira ku lunaku olw'omukaaga, senga ekiiso senga waaliwo ekintu kyonna nga kisobola okukulembera qadar, ekiiso ow'ekiiso bwe yalitunulidde omuntu olw'omukaaga yalifudde nga qadari ye tennatuuka ey'olwokuna, naye lwakuba nti tewali kintu kisobola kukulembera qadari. amakulu ebbanga Allah lyagera nti ajja kufa ku lwa Mande limala kutuuka n'omuntu oyo n'alyoka afa. bimaana ow'ekiiso asobola okukutunulira n'okosebwa olukosebwa olw'amaanyi ennyo nga senga si qadari eri Allah gye yagera nti oli wakufa lwa Mande kyalibadde ekiiso kisobola okujja mu bulamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kyatubuulidde nti al ainu haqqu, bannanga ekiiso oba eriiso lyamazima. walau kana shay'un sabiqu alqadari, era singa waliwo ekintu nga kisobola okukulembera okugera kwa Allah kwe yagerera omuntu lasabaqathu alainu, ekiiso kyali kulembedde. mathala omuntu singa Allah subhanahu wa ta'ala yamugerera nti agenda kufuna ssente ku lwokutaano, afune omulimu oba agaggawale oba awase oba afune ekirungi kyonna, ow'ekiiso n'amutunulira ku lunaku olwokuna, senga ekiiso kyali kisobola okukulembera qadari, ebintu omuntu byagenda okufuna ku lwokuna oba olwokutaano teyalisobodde bifuna, ekikulaga obubi obw'ekiiso. era wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti mu hadisi eyo yennyini n'agamba nti wa idha staghsaltum faghsilu, hadisi mu kitabu kya Muslim yagamba ng'amalayo hadisi wa idha staghsaltum, bwe babanga bakusabye kale okunaaba mu maaso oba ku mukono oba ku bigere ebyo gwe gubazuddemu ekiiso, faghsilu, okukikolanga. fa idha staghsaltum, bwe babasabanga nti munaabe amakulu amaaso, amazzi goonaabye gwe w'ekiiso bagajjanjabisa omuntu oli akoseddwa n'ekiiso nga bwegenda okunyonyola mu maaso. nabbi n'atugamba nti bwe babanga babasabye nti munaabe amazzi ago gasobole okuyamba omuntu aba akoseddwa n'ekiiso, yagamba nti faghsilu, munaabanga ne mukikola. hadisi eri Muslim, kikulaga obubi bw'ekiiso. era wa min khuturati al-ain, okumanya ekiiso kyakabenje nnyo. ebimu ku bikulaga obwakabenje bwabyo. wa min khuturati al-ain qad tasbiqu sahibahu biduni shu'urin minhu fayatadarraru ghayruhu wa qad tusibu awladahu bikalimatin sadarat minhu wa huwa la ya'lam, wallahu almusta'an. ekiiso okumanya kinene nnyo, kibi nnyo, kyakabenje nnyo. qad tasbiqu sahibahu wa huwa la ya'lam, kisobola n'okukulembera, obubi bwakyo busobola okukulembera nannyini bwo, obusago obukivaamu ne bukulembera nannyini kyo nga naye tategedde. oli atunulidde saati ya muntu
oba lugoye lwa muntu oba nsolo ya muntu oli asobola ogitunuulira ekiiso ne kimusookayo nga naye yennyini tategedde nti nvuddemu obulabe obugenda okukosa omuntu gwe ntunuulidde biduni shuuri minhu nga tategedde fayatadarraru ghayruhu omulala n'akosebwa olw'obusagwa nga atunudde ku muntu bw'ati omuntu n'afuna obuzibu nga ye tategedde nakutegeera naye tambulira bibye naye ng'omuntu gw'atunulidde amulese amukosezza wahuwa la yadri nga talina kyamanyi talina kyategedde tondo gwe ntunuulidde oba ensolo y'omuntu oba emmotoka y'omuntu egenda kukosebwa kyebagamba nti okumanya eriiso binnyo lisobola n'okusooka ne likulembera nannyini limusooka ne likosa abantu nga naye yennyini tategedde nti likosezza omuntu wakati tusiibu aulada lisobola n'okukosa abaana be omusiiba gw'eriiso ne gukosa abaana be bennyini n'atunuulira omwana we n'akosebwa nga mwana we namulala omwana ng'alina olususu olulungi ekyo kyokka nga mwana we amwegombyeko ate olususu olulungi mu mbeera etebadde nannungi nga takigenderedde fayatadarraru lwalad omwana n'akosebwa olw'ekiiso ekyo au kad yatadarrar bikalimatin swadarat min fi hatha shakhs oba omwana asobola okukosebwa olw'ekigambo just ekigambo omuzadde oyo kyaba ayogedde omuntu yenna nayogera ku muntu yenna abdurahmani mawejje musajja mulungi musajja abdurahmani mawejje musajja yesimbi ekyo kyokka kasaaba ng'alina ekiiso ekyo kyokka ekigambo ng'alina ekkanzu ennungi ng'alina omukyalo omulungi ng'alina abaana abalungi ekigambo ekyo mwana wange nga allah akuwadde nga mwana wange olina entumbu ennungi omwana we yennyini n'akosebwa olw'ekiiso ekikulaga ekiiso nti kibi nnyo ebimu ku bintu byetuwangala nabyo bisobola okukosebwa naye nga assabab fi dhalik ye muntu ono ate awangala nabyo kyabamanyi kibagamba nti eriiso okumala lyakabi nnyo kad tasbiqu sahibahu lisobola n'okusookayo nannyini waalyo oba nannyiniryo ne likosa kyelikosezza bambi nga naye tategedde nti mutuufu yamukosezza era eriiso lino okumanya bbi nnyo lyetaagisa okubeera nga twejjanjaba omuntu senga aba akoseddwa ekiiso tulina okubeera nga twejjanjaba omuntu aba akoseddwa ekiiso wakadhalika n'okwegema okwetangira okubeera nga tetutuusibwako bantu b'abiiso oba abantu ab'amaaso amabi kubanga tuwangala nabo toyinza kumanya nti gundi alina eriiso ebbi abamu naye yennyini nannyiniryo asobola okubeera nga teyeemanyi nga bwe nkubuulidde kati omuntu bw'aba akoseddwa eriiso oba ekiiso ajjanjabwa atya bw'aba omuntu oli amutunuulidde n'alwala oba n'akosebwa oba n'abeera ng'afunye ekizibu kyonna tuyinza kumujjanjaba tutya yushrau kiri mu mateeka ga busiraamu omuntu aba akoseddwa ekiiso ayatuluba min al a'in okubeera ng'asaba oli aba yamutunuulidde ayagsira wajhahu okubeera ng'afuna amazzi n'aganaaba mu kyenyi kye wayadayihi n'anaaba n'emikono gye wadakhila izarihi n'anaaba n'ekitundu eky'omunda ku lugoye lwe oba ku mpale oba ku ssaati ye ekitundu eky'omunda ekikwata ku mubiri n'akyoza amazzi ago nga gagenda fi ina mu kyombo oba mu bbaafu oba mu sepiti thumma yagtasilu almuinu oluvannyuma amazzi ago oli bw'abanga twategedde nti gundi yatunuulidde omusajja tumuyita ne tumugamba naaba mu maaso onaabe n'emikono gyo okutuusa mu bukokola onaabe n'ebigere asobola n'okutwoleza ekitundu ku lugoye obanga ekkanzu n'agibikula eno wansi ekitundu ekikwata ku mubiri n'akyoza amazzi ago nga tugalembese gayiika mu bbaafu oba mu sepiti then amazzi ago ne tugayiira ono aba yakoseddwa ekiiso oba ne tumugamba okubeera nga aganaabamu mu kubeera nga asobola okubeera nga yejjanjabwa era wala yambaghi wala yajuuzu lil'ain an yamtani'a era ekyo tekigwanira muntu ono ayakosezza munne senga tukitegeera nti yamukosezza fala yambaghi lahu an yamtani'a tekikkirizibwa kubeera nga agaana bal yajibu lahu an yastajiba lida'wati akhihi wabula kiba kimukakatirako ddala okwanukula okusaba kwa muganda wamusabye ti muganda wange wantunuulidde oyinza okuba gwe olina ekizibu kubanga asobola okuba teyeemanyi wallahi nga teyeemanyi tyalina obuzibu kyobola nabbi yagaa nti faidha stagsaltum faghsilu bwe baba basabye nti bannaye munaabe amazzi ago bagabanyirwemu abalwadde mukikole kubanga osobola okuba nga teweemanyi nti gwakosezza muno
naye omuntu asobola okuba yazza awaka omwana nga yabadde bulungi awaka naye omugenyi olwasimbudde bwati omwana n'atabuka. Kati omuntu oyo tumukoola ne tumuyita tumugamba fulani jangu tuyambe omwana waffe ono tumunyonyola mu nnyonnyola ennungi ey'obusiraamu bw'aba alinamu omutima ogutya Allah nga ne bino ebisomesebwa abimanyi asobola okubeera nga akkakkana n'abeera nga anaaba amazzi. Wadhalika obujulizi ku ekyo lima thabata fi lmuwatti yani muwatti imam Ahmad muwatti imam Malik. Mu kitabo kya muwatti imam Maliki mulimu hadisi eraga enzijanjaba eyo wa ghayru n'ebitabo ebirala mulimu hadisi eyo ya hadisi an abi umama bun sahal radiyallahu anhu. Hadisi eva ku abi umama bun sahali bun hanifi. Ono abi umama mutabani wa sahal ngate sahal bun hanif yetaatawe. Umama anyumya ekyatuuka ku taatawe ayitibwa sahal ibn hanifi radiyallahu anhum jamia, Allah bonna abasiime. Agamba nti annahu qaala, umama agamba nti raa amiru bun rabi'a sahla bun hanif yaghtasilu. Waliwo sahabi omulala ayitibwa amiru ibn rabi'a yatunuulira munne gwe bayita sahal ibn hanif ng'anaaba. Faqal, bw'amala okumutunuulira ng'anaaba, bw'amala okumutunuulira ng'anaaba yeewuunya. Bw'amutunuulira ng'anaaba, sahabi yatibwa Amir ibn Rabi'a atunuulidde munne ng'anaaba, kyava amugamba nayogera ebigambo bino. Ono sahabi alabye munne ng'ali mu kigoba omubiri, ebigo bino ebyedda oluusi omubiri tegulabika, manyi oluusi ekinaabiro kiba kimpi, osobola okulaba omuntu ng'anaaba ng'eno waggulu ekitundu ekyawaggulu n'omulaba. Kakati n'ono bwe yatunula bw'ati n'alaba munne ng'anaaba. Amir ibn Rabi' yalaba Sahal ibn Hanif yaqtasil faqala, n'amugamba nti ma ra'aytuka al-yawm wala jildan mukhabba'ah. Yagamba nti ma ra'aytuka al-yawmi wal afsah kal-yawma, ma ra'aytuka al-yawma wala jilda mukhabba'ah. Yagamba nti olwaleero ndabye, kwegamba omubiri gwe sirabangako ogulinga ogw'omwana omuto omuwala atannaba kufumbirwa. Mu bufunze kitegeeza yatunuulira omubiri gwa munne Sahal. Amir yatunaga nti omubiri gwo subhanallah gusinga, sirabangako omubiri gufaanana nga gwa mwana muto omuwala atannaba na kufumbirwa olw'obulungi bwagwo. Bwe yamala okubeera nga amutunuulidde n'ayogera ekigambo ekyo, falabita bisahal, Sahal yali anaaba n'agwa ku ttaka n'azirika, n'aba nga teyaddayo kutegeera kiri mu nsi. Agamba nti fa ata rasulallahi sallallahu alaihi wasallama, ono umama mutabani wa Sahal najjeewo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Faqiila, ne bamugamba omubaka sallallahu alaihi wasallama, bamugamba nti ya rasulallah, obanga omubaka wa Allah, hal laka min Sahal bun Hanif, nabbi oyinza okujja n'olaba embeera ya Sahal bun Hanif gy'alimu? Amakulu ne bamuwulira nabbi ekituuse ku Sahal bun Hanif, osobola okujja n'omujjanjaba, osobola okujja n'otuwa ku magezi, nabbi osobola okujja n'otubulya ki ekibaddewo ng'atuukiddwako muganda waffe obuzibu. Omubaka sallallahu alaihi wasallama kuba yali amanyi basahaba be, sahabi abadde mulamu, abadde talina buzibu, bayinza n'okuba baali balina gye bava nga bawummuddeko buwummuzi, oli anaaba ono n'amutunuulira. Omubaka sallallahu alaihi wasallama kyeyava ababuuza naye n'abagamba nti abaffe bamugamba muyina omuntu gwe musobola okuttahama, okutemerera oba okulowooza nti oba oliawo yamutuusizzaako ekyo? Bamugamba sallallahu alaihi wasallam, hal laka min Sahal bun Hanif wallahi ma yarfa'u ra'sah. Sahal ibn Hanif tasobola na kusitula mutwe ku ttaka, mutwe gulemedde wansi, tegukyasobola na kuvaawo. Kati abagamba faqala hal tattahimuna lahu ahada, muyina omuntu yenna gwe mukiteekako tyayinza okuba yafuusa ensonga ey'okumutuusaako ekyo? Muyina omuntu yenna gwe mulowooza nti yamutuusizzaako ekizibu ekyo? Qaalu, ne bamugamba nattahimu Amira bun Rabi'a, gwe tuteebereza ye Amir bun Rabi'a kubanga yamutunuulidde ate omubiri gwe ne gumukuba nga bwe tutera okugamba.
qala nabbi sallallahu alaihi wasallam namutumya ono Amir atugamba anyumya agandi qala nagamba nti fadaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amira nabbi natumya Amira nabagamba nti mugende mumulete najja fatagayyadha alayhi salatu wassalam nabbi namulaga obusungu obw'amaanyi namugamba waqala namugamba nti ala yaqtulu ahadukum akha abaffe omuntu ati ayinza ati okugenderera okutta muganda we nabbi nagamba nti ala yaqtulu ahadukum akha omuntu ayinza atya okugenderera okutta muganda we nabbi akyogera mu busungu obw'ekitalo namugamba nti ala barakta kale singa bw'omulabye omusomedde edduwa namugamba nti omubiri gwo nga mulungi Allah akutere mu baraka ala barakta kale singa omusabidde baraka nabbi bwe yamala okumugamba ekyo namugamba nti igtasil lahu munaabira amazzi funa amazzi oganaabye omunaaba osobola okukunaabirako ng'oli wansi oba okuganaabira mu bensani oba mu seppiti nga bwe ŋŋambye nabbi n'agamba nti aghsil lahu munaabire faghasala amiru wajhahu amiri n'anaaba ekyenyi kye wayadaihi n'anaaba n'emikono gye wamirfaqaihi n'anaaba ne wamirfaqaihi ne obukokola bwe obubiri wa atrafa rijlaihi n'anaaba n'emitwe gy'ebigere n'anaaba obugere bwe bonna n'abeera nga nabwo amakulu yanaaba ebigere ng'anaaba obugere buli obukulembera yanaaba ekisooka wajahawe kyenyi kye wayadaihi n'anaaba n'emikono gye wamirfaqaihi n'anaaba n'obukokola bwe bombiriri warukubataihi n'anaaba n'amavivi ge gembiriri amavivi nago n'aganaaba wa atrafa rijlaihi n'emitwe gy'ebigere wadakhila izarihi n'anaaba n'ayoza n'enkutu ye munda n'abeera nga yajozaamu nevaamu amazzi fi qadhi ng'anaabira mu seppiti oba mu kyombo thumma subba alayhi oluvannyuma amazzi ago ne gayibwa ku Sahal ibn Hanif agamba nti thumma subba alayhi faraha Sahalu ma'a nnasi laysa bihi ba's hadisi eri muwatta agamba nti bwe baamala okuyiira Sahal amazzi raha ma'a nnasi yasituka n'atambulirawo n'abantu ng'alinga atabadde na mutawaana gwonna faraha Sahalu ma'a nnasi laysa bihi ba's Sahal n'ayimuka n'atambula n'abantu ng'alinga atalina kintu kyonna kibadde kimutuuseeko fadalla dhalika ekyo nekitegeeza nti omuntu ow'ekiiso bw'aba atunuulidde omuntu ne tumutegeera tujja ne tumuyita ne tumugamba naaba amazzi ago n'abeera nga tuganaaza omuntu oli aba atuukiddwako ekiiso n'abeera nga asobola okubeera ng'awona. Ekyokubiri kye tujjanjaba nakyo ekiiso singa omuntu aba akoseddwa n'ekiiso, addu'aau lahu bilbaraka, okumusabira emikisa. Omuntu oyo asabirwa omukisa, tuba tulina okumusabira omukisa gwamu ow'ekiiso. Singa omanya weezuula nti mubutuufu ndabika nina ekiiso, buli lwolabye ekyengera kya munno musabire nga baraka. Ne bw'oba tokakasa nti olina ekiiso, buli muntu yenna kirungi buli lwolaba ekyengera ku munno okubeera nga omusabira. faidha raa insanu min akhihi ma yujibuhu falyad'u lahu bilbaraka. Omuntu buli lwotunuulira munno n'olaba nga alina ekintu ekikusanyusizza, ekikulabikidde obulungi, ng'ekkanzu ya muganda waffe Nassa, Allah yubarik fi, Allah agimuteremu baraka, nga bwerabise, tumusabira baraka. Togiraba bulabi n'ogamba nti Nassa ekkanzu emuwoomedde. Musabire baraka, kubanga tumanya olutunula luno lusobola okumukosa muganda waffe. Omusabireddwa nawe ate muganda waffe Allah akuteremu baraka mu kkanzu. Tebatunuulira kyengera kya muntu, mmotoka ya muntu n'okoma kumutunuulira abada. Bw'otunuulira emmotoka ya muntu mugati Allah tabaraka wataala akuweemu baraka mu mmotoka. Buli kyonna ky'olabye ku muddu ekyengera musabire baraka. Wadhalika likaulihi sallallahu alaihi wasallam, ekyo tukijja mu kigambo kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyagamba sahabi nti ala barakta, kale singa omusabidde baraka, kubanga bw'omusabira baraka tekisobola kumukosa ekiiso biidhnillahi taala. Au taqul lah, oba mugambe masha Allah la hawla wala quwwata illa billah. Bwolaba ekyengera ku muntu gamba masha Allah la hawla wala quwwata illa billah. Oba gamba dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Obwo bulungi bwa Allah buveewa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala abuwa oyo gw'aba yagadde. So tutunulira kutunuliza ekyengera kya muntu n'osirika. Mugambe nti barakallahu fika,
ma sha Allah la hawla wala quwwata illa billah mugambe dhalika fadlullah yu'ti man yasha Allah bwatu bwagaba ma sha Allah nga Allah yakuwadde emmotoka ennungi nga Allah yakuwadde omukyalo omulungi nga Allah yakuwadde omwana omulungi ekyo bakikola mu Busiraamu ze zimu ku makubo aga wiqaya agajjanjaba ekiiso ekkubo eryokusatu al-iktharu min at-ta'awudhi sabahan wa masaa al-iktharu min at-ta'awudh okuyitiriza okwekingiriza Allah obubi bwa buli kintu kyonna ku makya n'akawungeezi sabahan wa masaa okuyitiriza okwekingiriza okwewogomera wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'omusaba akutaase ogamba otya era kyova olaba ze adhikaari ezituyigirizibwa zitwogera ku makya zitwogera akawungeezi ogamba a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bikalimati llah neewogoma n'ekigambo kya Allah neewogoma n'ekigambo kya Allah ekijjuvu oba ebigambo bya Allah ebijjuvu min sharri ma khalaq abeere nga ntaasa obubi bwa buli kintu kyonna kyeyakola ekyo tadhkuru dhalika 3 marrat sabahan wa masaa ekyo kyogera ku makya emirundi 3 n'akawungeezi n'okyogera emirundi 3 a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa eyo dhikiri ekutaasa ekiiso oba osobola okugamba bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim ogamba nti bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim 3 marrat aidan sabahan wa masaa gamba nti bismillah nsaba emikisa n'erinnya lya Allah neewogoma n'erinnya lya Allah alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un awatali kintu kyonna kiyinza kukosa n'erinnya lya Allah amakulu bwe mmala okwewogoma n'erinnya lya Allah tewali kintu kyonna kiyinza kunkosa mu nsi ne mu ggulu era wa huwa as-sami'ul 'alim Allah awulira era alaba amakulu gamba nti neewogoma n'erinnya lya Allah antaase buli kintu kyonna kubanga tewali kintu kiyinza kunkosa mu ggulu oba mu nsi kubanga Allah awulira era mumanyi eyo yemu ku ngeri era weewunya adhikaari ezo zenva okwogera ebbiri wa khasatan yensembyeyo waliwo Sheikh Abdurrahman ibn Hasani ali Sheikh yayogera dhikiri eyo a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq ne dhikiri yagamba nti bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa yagamba yasooka n'alakala ebigambo by'abaasooka nga teri yagikozesa n'akosebwa ebyo ebigambo enva okwogera agamba naye kennyini bwe yeetuukako naga nti nange kennyini maze emyaka egisoba ndooza bwe mba serabira yayogera egisoba mu 3 yalina omwene gwe yayogera naye nga guli waggulu n'agamba emyaka egisoba kumpi mu 3 naye nga nkozesa dhikiri eyo tewali lunaku na lumu lwe nali ntuukiddwako mutawaana gwonna wabula olunaku lwali lumi omusota ne gumbojja naye nagenda okwekyekinga kwolwo olunaku nga nali saayogedde dhikiri eyo subhanallah yaga nti olwo olunaku nagenda okwekebera bwe nti nga neerabira okwogera dhikiri eyo nwekyo adhikaari ezenva okwogera nkulu nnyo okubeera nga zoogerebwa sabahan wa masaa buli kawungeezi n'amakya oba amakya n'akawungeezi omuntu gamuyamba okubeera nga yeetangira ekiiso ekkubo eryokuna mwe tuyinza okubeera nga twetangirira eriiso okubeera nti ihsanu l-iman والتوكل على الله وقراءة ورد من القرآن والعادية المأثورة يعني المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم okubeera nti omuntu kansooke kyangu okubeera nga omuntu weesomera rukuya kaŋŋambe bwentyo okubeera nga weesomera rukuya gwe kennyini buli lunaku kubanga Aisha radhiyallahu anha agamba nti kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruni nabbi yalinga alayhi salatu wassalamu andagira an astarqi min al-ayn okubeera nga nkola ki nsaba Allah okuntaasa ekiiso Aisha radhiyallahu anha agamba nti kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruni nabbi yalinga andagira an astarqi min al-ayn okubeera nga nsaba Allah nesomera rukuya naye nga rukuya eyo yaki yakumponya kiiso hadisi ya Bukhari ne Muslim nolwekyo omuntu ayina okubeera nga ihsanul imani alongoosa nnyo obukkiriza bwe billahi azza wa jalla nyweza nga nnyo obukkiriza bwe ku Allah tabaraka wa ta'ala
والتوكل عليه نوكويتيزو okwesigamira owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa qira'ati wird min alquran nokubango ine kitundu kyosoma mu Qur'ani imma kumacha oba kawungezi banga ku Qur'an ngo ine kitundu kyosoma wal adiyati al ma'thura banga ku duwa zo saba eziva ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama beranga wesabira edduwa kiyamba omuntu okuberanga ekiso Allah subhanahu wa ta'ala akukuma فهذه بعض أسباب الوقاية بإذن الله تعالى من العين إذا زمكم سونغا إذن kuyamba omuntu Allah subhanahu wa ta'ala namukuma okubera nga takosebwa na kiso. Wa amma al-hasad topiki yaffe yokubiri twagambye al-hasad ensaalwa kuba twagala kusoma ebintu bisatu Allah baba tusomesezza ekiso kyekyo tukyogeddeko ebyo bye bikikwatako kikwata kitya kitegeeza ki omuntu akijjanjaba atya ekyokubiri al-hasad ensaalwa ma haqiqatu al-hasad ensaalwa kyeki abamanyi baga nti fahuwa tamanni zawali ni'ma ye muntu okwegomba ekyengera okubeera nga kiva anil al-ghairi okubeera nga kiva ku muntu omulala ekiyitibwa hasad kwe kubeera nti omuntu huwa tamanni zawali ni'ma anil ghairi kwe kubeera omuntu nga yeegomba ekyengera omuntu omulala kyayina kibeere nga kimuvaako وهو من جوهر اعتراض على عطاء المنعم سبحانه وتعالى وهو من جوهر الاعتراض على عطاء المنعم سبحانه وتعالى إلا شيء kimu ku bintu ebitegeeza obutamatira no complaininga no kuulira ngo challenging okugaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala ensaalwa omuntu w'ensaalwa aba challenginga Allah omuntu kyeyamuwa nolwekyo ekiyitibwa ensaalwa qala ibn al-qayyim imam ibn al-qayyim yagamba nti wa haqiqatuhu obutuufu bwayo bwennyini bwe huwa bughdhu ni'mati llahi ala al-mahsudi wa tamanni zawaliha ye muntu okubanga ayino asunguwalira ekyengera ky'omuddu yenna Allah kyaba yamuwa ne abanga yeegomba okubeera nga kimuvaako ekibayita yensibuko y'ensaalwa kubeera nga omuddu omulabyeko ekyengera n'osunguwala ne weegomba okubeera nga ekyengera ekyo kimuvaako eyo y'ensaalwa falhasadu ibadallah ensaalwa min amradi alqulubi zezimu ku ndwadde z'emitima ezo Allah zeyatulagira okwewala ennyo wa min alkhulq aldhamim era yemu ku bitende ebibi wa sababu likathrati min aljaraim era ensaalwa evaako ebizibu bingi emitawaana mingi okugwa mu nsi muno amazambi mangi gava ku nsaalwa mithlu alqatl ng'okutta wa dimar n'okumenya amayumba n'amaka okusasika wa tafriq baina an-nas era ensaalwa nsonga nnene nnyo mu kwabuluza wakati w'abantu ababadde abamu nga mmwe bwe muli awamu baganda baffe bali Netherland abasiraamu tusaba Allah abeere nga abakuuma abawo bulungi oli asobola okujja ow'ensaalwa n'ayagala okubaabuluza naye ng'ekizibu ky'ensaalwa n'olwekyo ensaalwa eyabuluza abantu ababadde awamu era fahuwa aktharu ma yakunu baina al-aqarib ensaalwa esinga kubeera nnyo mu booluganda abooluganda ensaalwa ebabeeramu nnyo wal aqran era ensaalwa ebeera nnyo mu bantu nfanfe gundi nfanfe wa gundi nga muli ba mukwano ensaalwa ebiseera ebisinga eyingirawo nnyo wa baina al-jirani n'abaliraanwa ensaalwa eyingira nnyo wakati w'abaliraanwa ababiri wa baina al-muwaddafina ensaalwa eyingira nnyo wakati w'abantu abakozi nga bonna bakola omulimu gumu wa ghayrihim n'abalala ensaalwa ebayingirira wa hatta min talabati al-ilmi ensaalwa eyingirira n'abawalimu abasomesa ensaalwa nebayingirira ngo abawalimu nolaba nga bonna bali ku mulimu gumu wakusomesa baddu ba Allah tabaraka wa taala kutegeera busiraamu naye ng'omuwalimu asaalirwa munne ayina ensaalwa ku munne tamwagaliza kalungi konna wati ennaku zino waliwo yayambulidde ti abawalimu batandika n'okukayanira likes ezibeera ku Facebook gundi yayina likes ennyingi ekyo nga mutawaana omusiraamu yakimbulira entana okutya gundi yayina likes ennyingi subhanallah abantu abali mu university abasoma nga bali mu kirasi embasoma ddiini osinga nga ono awala n'oli ono awala n'ono naye nga bonna basoma ddiini abawalimu bakayanidde ebituuti lwansaalwa abawalimu bavumaŋŋanye lwansaalwa abawalimu basengukaganye olina asenguka gundi lwansaalwa subhanallah abantu kampuni bakolera wamu ensaalwa naye bayingira mu kampuni nesasika nga baganda bafe abathuraya
saba Allah abakuume era bataasa embeera eyo. Ensaalwa esobola okugwa awantu nereka nga wonna matongo. Ensaalwa eyingira mu booluganda, ensaalwa eyingira mu bantu abali awamu. Era wa hatta talabati alilmi nga bwe nkugambye yahsulu ba'dhuhum ba'dha, obasingananga buli omu akolera munne ensaalwa wa iyadhu billah. Falhasadu sifatun dhamima, nolwekyo ensaalwa kitendo kibi nnyo, la tatakhallaqu biha illa nufusul marida. Teri muntu ayinza kwetekamu ensaalwa kujjako abantu abalina emitima emirwadde, allati la tuhibbu illa al'isha munfarida wasti'thari ala ghayriha walidhalika faqad hadharana ash-shari'u minhu. Abantu ababeera n'ensaalwa byebitonde gy'emitima egitagala kubeera n'abantu, ye muntu ayagala okubeera yekka, ye muntu ayagala okwekomya buli kalungi k'abantu, oyo ye muntu ayabeera n'ensaalwa. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okubeera nga tugyekingiriza buli lunaku, okubeera nga twekingiriza ensaalwa. N'ezimu ku ssuula ezakka mulimu essuula ezakka olw'ensonga eyo, qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq. Olaba Allah subhanahu wa ta'ala agisala okutuusa lwe yagamba nti wa min sharri, ku nkomerero ya wa min sharri hasidin idha hasada, wa min sharri hasidin idha hasada. Kyenjagalamu ayi Allah tutwase twewogoma gyolo, tutaase obubi bw'omuntu ow'ensaalwa bw'abeera nga atukoledde ensaalwa. Nitubanga ezo zezimu tutusoma essuula buli baada sola, buli baada ngenda qabla an-nawm, buli budde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase obubi bw'abantu abatukolera ensaalwa. Era Allah subhanahu wa ta'ala yatubulira obubi bw'ensaalwa n'agamba nti am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum Allah min fadli. Babadde ki oba bakwatirwa abantu ensaalwa ku birungi Allah subhanahu wa ta'ala byaba bawadde? Babadde ki bakwatirwa abadde ensaalwa? Ayo aya yali etegeeza mbaka sallallahu alaihi wasallam bali bamukwatira ensaalwa nga bwe njo okunyonyola. Kyova olaba mu aya endala Allah yatubulira nti abantu bakola ku bannaabwe ensaalwa. Abatali abasajja abaagaana okukkiriza mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakolanga kubamukiriza ensaalwa, bakolanga kubamukiriza nga ye nyine mbaka omuziza bali naye n'abakkiriza Muhammad nga bali bakolako ensaalwa. Allah aga nti waddu, begomba, law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, begomba senga mukafuwala, begomba nti senga mukafuwala nga begomba senga nammwe mukafuwala nga bo bwe baakafuwala, fatakununa sawa, nimbeera nga muli kyekimu nabo. Abasajja batali basiraamu begombanga waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa, begomba nti nammwe kale senga mukafuwala nga nabo bwe bali abakafi, nga bwe baakafuwala, fatakununa sawa, nimbeera kyekimu nga mwena temuli bakkiriza. Waliyadhu billah. Ensaalwa baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagituziza fakadina hana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuziza an natahasada ba'duna ba'd, okubeera nga twekolamu ensaalwa, okubeera nga twekolamu ki ensaalwa. Omusiraamu talina kukola ku munne ensaalwa, abada. Musiraamu talina kubeera nga akwatira abasiraamu banne ensaalwa, abada. Mbaka sallallahu alaihi wasallam natugamba wala tabaghadu wala tahasadu, abaddu ba Allah temusunguwaligananga. Musiraamu tosunguwaliranga banno emirembe n'emirembe n'ogaana okuddamu okulagana banno nonga nti abo nabakyawa. Wala tahasadu, era temukolangananga ensaalwa, temukoleranga bannammwe ensaalwa. Wala tanajasu, era temuvuganyanga mu kugula, ng'omuntu alina kyagula omuvuganya oduumula essente aleme kukifuna. Nabbi akituganye n'agamba nti wala tadabaru, temukubagananga amabega, omuntu n'abeera nga akyawa banne, omuntu n'abeera nga basiraamu banne tabalabawo. N'agamba sallallahu alaihi wasallama wala yabu ba'dukum ala bai'i ba'd, era omu bw'amanyanga munne nti alina kyatunda ate tagendanga n'akipaaza okubeera nga ye akigula, togulanga kugula kwa muganda wo. N'agamba sallallahu alaihi wasallam kunu ibadallahi ikhwana, mubeere baddu ba Allah nga mwenna muli ba luganda. Nolwekyo mbaka sallallahu alaihi wasallam yatuziza naye okubeera n'ensaalwa. Maratibu alhasad, ensaalwa erimu nno emiteeko, naye gino gye gimu ku miteeko gy'ensaalwa, amadaala g'ensaalwa. Maratibu alhasad, amadaala, emiteeko egy'ensaalwa. Omuteeko ogusooka
tamanni zawali ni'ma anil mun'im alayhi walau lam tantaqilu lilhasid. Omuteeko ogusooka miteeko gy'ensaalwa giri ena. Emiteeko gy'ensaalwa giri ena. Nalabi muganda waffe Nassa ayina akatabo awandiika. Emiteeko giri ena. Omuteeko ogusooka kwe kubeera nti omuntu ow'ensaalwa aba yeegomba ono gwakolera ensaalwa ekyengero ekyo kyamulabyeko kimuveeko, wa in lam tantaqilu lilhasid, ne wabeera yetajja kifuna. Subhanallah, oyo mubi nnyo. Gwe muteeko gusooka. Omuntu ow'ensaalwa bw'aba alabye ekintu Abdurrahman Mawejje ayina essimu n'agimwegombako, yeegomba nti essimu eyo kale senge emuvaako, gw'onoogifuna nti wadde sigifunye naye akiri emuveeko. Allahu akbar. Yeegomba ekyengera kive ku muntu newankubadde yatajja kifuna. Gwe muteeko ogusooka ogw'ensaalwa. Omuteeko ogwokubiri ogw'ensaalwa tamanni zawali ni'ma anil mun'im alayhi wa husulihi alayha. Omuteeko ogwokubiri omuntu w'ensaalwa aba yeegomba ono ayina ekyengera kimuveeko yakifune. Eyo nayo nsaalwa. Gwe muteeko ogwokubiri. Weegomba ekyengera Nassa kyalina kimuveeko gw'okifune. Gwe muteeko ogwokubiri. Eyo nsaalwa. Waliyadhu billahi sallallahu taasi ya rabbi. Eyo nsaalwa. Era eyo ensaalwa eraga nti oyo omuntu si mumativu na kugabanya kwa Allah kuyagabanya. Si mumativu na Allah. Ategeeza nti yalibadde ekyo takifuna lwaki akiina. Si mumativu na Allah kiyagaba. Subhanallah. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Allah yabuuza nti ahum yaqsimuna rahmata rabbika, be bagabanye ebyenfuna bya Allah, be basalirawo nti ono ayina okubeera n'ono, ono ayina kufuna kino. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika, be bagabanye okusaasira kwa Allah, ebyengera bya Allah be babigabanya. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya. Allah ganti fitu hagabanya wakati waabwe buli omu ayina empangaala yiye, ebya Nassa birala, ebya Senjera birala, ebya Abdurrahman Mawejje birala, buli omu bibye birala. Era Allah tiyakomawo abamu n'abasitula ku madaala, abalala bakozesi bannaabwe. Basinga ffenna twalina emmotoka ate ani yaliyozezza ezaffe, singa ffenna twalina amayumba ate ani yalipangisizza. Allah bwatu byakikola ng'agenderedde. Buli kintu kirina ensonga. Waja'alna likulli shay'in sababa. Buli kintu kyonna Allah twakiteekawo lwa nsonga. Kati Allah subhanahu wa ta'ala ayogera mu njogera eringa ey'okwewuunya nga talina kimwewuunyisa. Abantu ekyo bakozesa enzira kutuula ku ekyo okwegomba ekyengero ekyalina kimuveeko gw'okifune. Mmwe mugabanya ebyenfuna Allah tabaraka wa ta'ala byagabanya mu baddu be. Okumanya abantu bagenda wala ab'ensaalwa babi nnyo. Oli atuuka n'okwogera ku mukyala gw'olina naye alina omukyala tomumuwa, oyagala muwaani. Gwogaba abakyala oli ajja ku mbaga naga nti yawasizza ekyala tolimuwa, oyagala ddi waani? Abantu ensaalwa, abaana balina awaka tobamuwa, oyagala kuba waani? Gwogabanya ebintu ebiriiko ntono muwanvu yafuna, munene yafuna, mutono yafuna. Allah awa gw'aba ayagadde, yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaabi. Agabira gw'aba ayagadde nga tamaze kubala mu mutono kyemuwadde kinene ono tekimujaamu abadan. Omuteeko ogwokusatu mu miteeko gy'ensaalwa tamanni husuli ala mithli ni'mati allati 'inda al-mun'im alayhi hatta yahsula at-tafawut baynahuma فإذا لم يستطع ذلك أو فإذا لم يستطيع حصول عليها تمنى زوالها عند المنعم عليه. ومتيكو ogwokubiri amanya ogwokusatu miteeko gy'ensaalwa tamanni husuli ala mithli ni'mati allati 'inda al-mun'im. Oli yeegomba ekyengera ng'oli kyayina nange akiri nfunenga ekyo. Teyeegomba nyumba y'okuvaako, teyeegomba motoka y'okuvaako, ayagalaga nti neegomba nange nfunenga emmotoka eyo gy'ayina, naye nga kyafa wabeerewo enjawulo, abantu bazuule nti waliwo enjawulo. Bwe batunula ku yange n'eyooli balabe nti waliwo enjawulo. Era Sheikh agamba nti ekyo bw'aba takisobodde fa in lam yastati' dhalika, bimaana fa in lam yastati' husula alayha, bw'aba tasobodde kale kifuna, ate awo ne yeegomba nti akiri kimuveeko. Allahu akbar.
emmotoka baba tasobodde gifuna agandi kati ekole ki agri ffenna tufiirwe yaleme kubeera nayo nange nneme kubeera nayo ensaalwa. Allahu akbar. Omuteeko gw'okuna mu miteeko gy'ensaalwa hasadu alghibta wa yusamma hasadan majaza. Ensaalwa ey'okuna bagita hasadu alghibta, ensaalwa ey'okuba ng'olina ekintu kye weegomba nti naye kale naalibadde nga n'ekyo naye nga si kwegomba nti oli kimuveeko oba kifiire oba takigwanira. Era eyo bagiyita nsaalwa majaza, just majaza si nsaalwa yennyini. Era eyo ensaalwa fahuwa mahmud yo nnungi, yeye yajja mu hadisi omubaka sallallahu alaihi wasallama nga bwe yagaa nti la hasadan illa fi ithnataini, tetuyikkirizibwa kukola nsaalwa okuggyako mu bintu bibiri. Awo tukkirizibwa. Awasooka rajulun ataahu llahu alquran fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar, ng'omusajja Allah yamuwa Qur'ani mumanyi agisoma ekiro n'emisana agisaaza ne weegomba ndiye kale nange singa njiga Qur'ani ng'eyo, singa nange soma Qur'ani ng'eyo. Eyo si nsaalwa mbi, eyo nsaalwa nnungi. Era kugereesa bugereesa kyekigiyisa ensaalwa naye nga si nsaalwa haqiiqa. Wa rajulun ataahu llahu maalan, n'omusajja Allah gw'aba awadde maali fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra, n'omuntu Allah gw'aba wadde ssente naye nga ssente azikozesa mu makubo ga Allah subhanahu wa ta'ala ekiro n'emisana, oyo kirungi omuntu yeegome kale singa nange nina empeera simanya maali ng'eyo omusajja nange nengikozesa mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan egyo gy'emiteeko egy'ensaalwa. Asbabul hasad, ensonga ezireeta ensaalwa. Waliwo ensonga ezireeta ensaalwa. Biki ebireeta ensaalwa? Abantu kutandika okukolera bannaabwe ensaalwa, n'okubaagaliza okufa, n'okubaagaliza ebyengera byabwe bibaveeko, n'okubaagaliza obutafuna kalungi mu nsi muno. Biki ebireetera ensaalwa? Biri bitaano ebireeta ensaalwa. Ekisooka bughdul mahsudi, okusunguwalira nannyini kyengera. Bimaana nti omuntu yenna buli lwalaba ku munne akalungi obanga alina ekikyakola abantu ne bamwebaza, ono omuntu tharat nafsu man abghadahu hasada, omuntu amusunguwalira omutima gwe olwo ne gutumbiira ensaalwa. Lwaki? Kubanga alina obusungu ku muntu. Buli lwoba olina obusungu ku muntu, obusungu obwo buvaamu ensaalwa n'otandika omukolera ng'ensaalwa. N'olwekyo omuntu ono buli lwafuna akalungi ng'onanyiiga, buli lwafuna ekirungi ng'anyiiga, bw'afuna omutawaana ataawo ng'akola ki? Ng'asanyuka ng'aga alhamdulillah, twesiime ne gundi afunye ku buzibu twawulirako ne ku bantu abagamba nabo kabafiirweko. Omuntu asobola okukyogera gw'ate emirambo gye wagundi yokka n'abagundi bafiirweko. Abantu subhanallah oyagaliza ne munne okufa. Obusungu bwe buvaako ekyo. Buli oba olina ku musungu ku muntu, abaana bwe bafa ewuwo olaba nti n'abo oli balina okufa. Ekyokubiri ekireeta ensaalwa alkibru wal ujubu, omuntu okwekuza n'okwerabawo nga ye yeemanyi nnyo, yeerabawo yeekuza. Era buli walaba munne alina akalungi oyo talina kyali, oyo tagwana kubeera bw'atyo, oyo la. Idhan lwaki? Kubanga yeerabawo, yeematira. Era wakana hasadu lkuffari linnabiyi sallallahu alaihi wasallam qariba min dhalika, n'ensaalwa y'abakuraishi gye baakolera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali kumpi esobola kufaana bwetyo. Lwaki? Omuntu kubanga ye yeegulumiza, alaba munene, alaba buli kimu yakisaanira. Kati bw'alaba omulala ng'akiina agamba oyo tagwana. Kyova abakuraishi ensaalwa gye baalina yali bwetyo. Allah agamba nti baagamba waqaalu lawla nuzila alqur'anu ala rajulin min alqaryataini azim, bagamba nti lawla nuzila alqur'anu ala rajulin min alqaryataini azim, kale singa qur'ani Allah lwaki yagissa ku musajja w'amaanyi nga Abu Jahali nga Sufyani, Allah n'agissa ku Muhammad akuze nga mulekwa. Lwaki? Beerabawo, beekuza, balina takabbur, baga nti qur'ani tiyalisse ku oyo. Lwaki? La subhanallah, balaba nti obubaka omubaka sallallahu alaihi wasallam bwali tebumusaanira. Era abo Allah subhanahu wa ta'ala yabakolimira, Allah subhanahu wa ta'ala yabanyiigira olw'okukola ensaalwa ku baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala baabawadde ebyengera. Era ekyokusatu ekireeta ensaalwa ntandise obiyita mu bufunze banga obudde butandise okungoba wano.
tandise okudduka speed eyayiriyiri. Ebimu kubeeta ensaalwa hubbu riasa, okwagala obufuzi obukulembeze. Ono mugala Sheikh Yusufu ezo gundi zokola byemukola ebyo ne management gyombuulidde bwe muli nabo, waliwo abalala babyegomba. Naga nti lwaki Yusufu yabikola, lwaki gundi Sekagundi yabikola, lwaki gundi ye manager, waliwo ababyegomba okubikola. Kati buli muntu lwe yegomba obukulembeze ensalo egenda kuyingirawo. Subhanallah. Era Abakuraishi nga Abu Jahali ne Abu Sufyani n'abalala bagezaako okuvuganya ennyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Banu Abdul Manafi, nga bavuganya lwaki lisharafi, olw'ekitiibwa. Era bagenda nga ne bawuliza Qur'ani ekiro nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asoma Qur'ani, ne beesinkanayo. Kati omulundi gumu bagenda nga kiro nga buli omu agenda tabuulidde, ne bawuliza Qur'ani Nabbi agisoma, bawuliza Qur'ani Nabbi agisoma, nga bagenda omu ku omu, buli omu tawulidde naye nga buli agenda munene mu bika by'Abakuraishi. Kati lumu bagenda Abu Jahali ne Abu Sufyani ne Akhnath bun Sharafi ne basisinkana mu mavaayo. Bwe bamala okusisinkana mu mavaayo enkeera, Akhnath bun Sharafi agende wa Abu Jahali n'amugamba kiki kye wawulidde nga Qur'ani mu bufunze, nga Qur'ani nsoffu. N'amugamba nti ye nange kye wawulidde kye nawulidde, Qur'ani mpitirivu. Kakati Abu Jahali kyava agamba Akhnathi, n'amugamba nti abasajja bano tanaza'na nahnu wa Banu Abdul Manafi sharafa, tulwaniridde ekitiibwa, tukayanidde ekitiibwa ebbanga ddene nnyo nga tulwanirwa ani abeera waggulu, ffe n'ab'ennyumba ya Banu Abdul Manafi nabbi be yali avaamu. At'imu fa'at'imna, baliisa naffe ne tuliisa. Wa hamalu fahamalna wa ataw fa'atayna, balwana mu ntawo ne balwana naffe ne tulwana. Beetikka ebizibu naffe ne tubyetikka, bagaba naffe tugabye, tusobole okuvuganya ani abeera wa waggulu, ani abeera n'ekitiibwa. Agamba nti hatta kunna kafarsi rihani, ne tuko kubanga bolaba embalaasi nga zidduka bweziti nga ffenna tugendera wamu. Naye agamba nti qaalu, okutusabe baatugamba ekigambo minna nabiyyu ya'tihi alwahyu min as-samaa famata nudriku mithla dhalika. Okutuusa lwe bagamba Banu Abdul Manaf nabbi bwavaamu, ne babaga nti minna nabiyyu yanzilu alayhi alwahyu min as-samaa, fe muffe kati mulimu nabbi akako obubaka okuva ewa Allah tabaraka wa taala. Abu Jahal n'agamba ati famata nudriku dhalika, fe ekyo tunakituukako ddi, tunakifuna ddi? N'agamba nti wallahi la nu'minu bihi abada wala nusaddiqu, tetugenda mukkiriza era tetugenda kumukakasa nti nabbi. Kyekyabaleetera ekyo, baali bakayanira bukulembeze. N'olwekyo omuntu lwayagala obukulembeze ng'abulwanira nnyo, abufiirako, ateekwa okukola ensaalwa ku baddu ba Allah tabaraka wa taala. Era omubaka we bati ne bamukolera ensaalwa ne bagaana okubeera nga bakola ki, bamukkiriza. Ekyokuna ekireeta ensaalwa as-sakhtu ala qada'i llahi taala, omuntu okubeera nga alina obusungu ku kugaba kwa Allah. Allah abadde ayina ebintu bye yabawa, naye ono alina obusungu ku byo, si mumatibu. Agamba oyo omuddu fayahsudu al-akharina ala ma manahahum llahu tabaraka wa taala iyahum wa in kanat ni'amu llahu indahu akthar wa minhahu alayhi adharu. Kino kikulu nnyo. Sheikh agamba nti omuddu ono w'ensalo okumanya mubi aba n'obusungu ku baddu ba Allah tabaraka wa taala buli gw'alaba awadde ekyengera Allah subhanahu wa taala, newankubadde ono ebyengera by'alina bisinga bali era nga byeyolefu nnyo, ng'abakulu abakubira waggulu. Osiŋŋana omuntu yasoma ng'alina doctorate naye nga akola ensaalwa ku muwalimu owa P7. Lwaki? Kubanga omuwalimu wa P7 byasomesa abantu babiwulira, ate yalina doktora tebamuwulira. Ekyo nekimuleetera okukola ensaalwa, newankubadde nga ye byalina bye binene okusinga ebyoli. Subhanallah. Newankubadde ebyengera binene byalina okusinga ebyoli, ye tasobola kubeera ng'atereera, aba awulira afa. Ekyokutano mubireeta ensaalwa hubuthi nafsi wa bukhuliha,
okuba nti omuntu ye omutima gwe mubi khubuthi nafsi omutima gwe nga ye gwatondebwa nga mubi ng'oli gwe twasoose okulaba ow'ekiiso era oyo buli lwalaba nga omuntu afunye ekirungi naye kimuyitirirako wabukhulu nafsi n'obukodo omuntu lwaba alina obukodo buleeta ensaalwa buli lwoba olina obukodo gutera kugaba ati buli lwalaba Allah gwawadde ogamba lwaki amuwadde subhanallah lwaki afunye kubanga omutima gw'omukodo obukodo buleeta ensaalwa baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala ngenda kumaliriza ne adraru alhasadi ala alfardi wal mujtama obubenje obw'ensaalwa abo batugenda okumaliriza nabo akasooka anna alhasada yadhurru sahibahu qabla al-akharin ensaalwa ekosa nnyo nannyiniyo nga tennaba nakukosa balala ensaalwa esobola kukosa ono nannyiniyo nannyini gikola nga tennaba kukosa nabalala qala Muawiya radiyallahu anhu Muawiya ibn Abi Sufyan yagamba nti laysa min khiswari sharri a'dal min alhasadi yaqtulu alhasida qabla an yasla ila almahsud yagamba nti teri mu bitendo ebibi kikyasinze kubeera kyenkanya nga nsaalwa kubanga ettanannyiniyo nga tennaba kutuuka ku nassa gwagikolera ensaalwa gyeyo okumanya mbi Muawiya ibn Abi Sufyan nga etta ono asiriira nannyiniyo awulira afa aggwawo aggwerera naye nga gwakolako ensaalwa tannabala kumanya nti waliwo ankolera ensaalwa subhanallah ensaalwa mbi yaqtulu sahibahu qabla an yasila ila almahsudi ettanyiriyo nga nagwebagikozeeko tannaba kugitta wano kampisewo ne kissa waliwo kissa mu mirembe egyasooka waliwo omusajja yali aweereza kabaka ng'amwoleza ngatto amutegekera ngatto kati bwe yali nga amutegekera engatto yalinanga ekigambo kyayogera nga aweereza kabaka ategeka engatto ze ng'agamba nti ahsinu ila almuhsin biihsanihi fa inna almusii'a sayakfihi isaa'atuhu ekigambo ekyo yayogeranga nga yasimbula engatto ze naye buli lunaku ng'ayogera ekyo ekigambo ng'agamba nti ahsinu ila almuhsin nongoosa eri omulongoosa akola obulungi biihsanihi nga nkikola olw'okuba naye alongoosa eri abantu abalala fa inna almusii'a kubanga ate omuntu omubi ye sayakfihi isaa'atuhu obubi bwe bujja kumwemalira ekyo yayogeranga nongoosa eri omulongoosa kubanga alongoosa eri abantu naye omuntu omubi obubi bwe bujja kumwejjira bujja kumwemalira olunaku lumu oyo omusajja yabanga akola ekyo ekintu waliwo ng'omuntu omulala amulaba n'akwatira ensaalo ekifo ekyo omusajja kyalimu kubanga bunaku yategeka engatto za kabaka amuyimbira obuyimba n'amukwatira ensaalwa kyeyava agenda ewa kabaka oyo nakwatirwa ensaalwa n'agenda n'agamba kabaka nti nno omusajja oyo akutegekera engatto abeera mu bantu n'akwogerako n'agamba nti owunya akamwa Allahu akbar n'amutemerera n'amugamba nti owunya akamwa kabaka amugamba nti yogera mazima nti yakinjogeddeko nti akyogera n'agamba nti njagala jje gyendi olunaku bwe ruti omusajja ono bwe yamanya nti enkeera mukwano gwe agenda ewa kabaka n'amuyita ewuwe ewaka n'amuwa ekijjulo n'ateekamu galiki katungulu kyumu galiki mungi nnyo n'awuwa ono omusajja aweereza kabaka n'alya kati omusajja bw'atuuka ewa kabaka era n'atandika okwogera ebigambo ila almuhsin biihsanihi fa inna almusii'a sayakfihi isaa'atuhu kati kabaka n'amugamba nti jangu sembera wano bwenti omusajja bwe yasembera awali kabaka ono ategeka engatto kyeyakola n'akwata ku mumwa bw'ati ne ku nnyindo bw'akwata ku mumwa ne ku nnyindo kyeyagenderamu ono omusajja katungulu kyumu ono gwalidde galiki kabaka aleme kuwulira lusulubi ono bambi omusajja kyeyagenderamu n'akwata ku mumwa kati bw'akwata ku mumwa kabaka n'agamba ekituufu omusajja ono wamma bwenjogera alabika awunyirwa bubi n'amuyita n'amuwandiikira ebbaluwa n'amugamba ebbaluwa eno yali tawandiika oyo bbaluwa okujjako ng'awandiikira ensonga bbiri obanga alina ekifo kyakuwadde obanga alina ekintu kyagala oyunge oba luganda oba ki nga waliwo ensonga sira ekigenda okutuusa ku kino nga awandiikira ebintu bibiri imma waliwo ekifo kyakuwadde oba waliwo ekintu ekikulu ennyo kyayagala oyunge kati n'awandiika kinyini mukono gwe n'awandiikirwa omu ku bakulembeze be nga ba RDC n'agamba omusajja ono nanyini bbaluwa bwakutuukako mutte omusajja n'akwata ebbaluwa n'agitwala RDC nga bw'oga nti ali Masaka
naye aba agenda n'asisinkana mukwano gwe ono eyamuwadde eyatutta olugambo ewa kabaka n'amugamba nti otwala ki ekyo n'amugamba nti ebbaluwa yiino kabaka agimpadde n'agamba nti eyo kirabo oba akuwadde bukulembeze oyo tawandiikire okujjako awandiikire ebyo bibiri kirabo oba kuwa bukulembeze n'amugamba gimpe n'amugamba ngikuwe nti gimpe n'amugamba yiiyo tuli ba mukwano n'agimuwa ono ow'ensaalwa n'agitwala e Masaka agenda gituuse ewala DC n'agisomamu n'amugamba omanye ekiri muno nti si kimanyi nti baŋŋambye enkutte n'amugamba okakasa n'amugamba nti ebbaluwa si yange gijje kusula ndijje kunassa mukwano gwange n'amugamba ebya nassa nze sibimanyi ekigambo kya kabaka tekiddizibwayo kankutte era omusajja n'amutta kabaka yali amanyi nti namuweereza engatto bagenda okutta abaali awo ng'enkeera owengatta akomyewo ng'ayimba kayimba ke ng'alongoosa ngatto za kabaka kabaka yamubuuza nti owange ebbaluwa gye nakuwadde yakoze etya n'amugamba nagiwadde gundi Kamadi n'amugamba nti nga kabaka yali awandiiseemu nti mumutte mumuggyeko n'eddiba mulipakiremu ettaka mulimpeereze kyali kibonezo ky'amaanyi n'amugamba nti nagiwadde Kamadi yaginsabye ng'ekirabo nange n'ekimuwa n'agamba Kamadi yaŋŋamba nti bw'ojja wendi ogamba mpunya akamu era onjogerako mu bantu n'amugamba mukama wange sikyogerangako n'amugamba nti ate lwajja wendi lwaki wakwata ku mumwa n'amubuulira nti nali ndidde galiki nenti okubeera nga gw'okosebwa kabaka faqala limaliku kabaka yagamba swadakta oyogedde mazima iruji ila makanika ddayo mu kifo kyo weekolera emirimu gyo fakad kafa almusii'u isaa'atuhu obubi bwe bumwemalidde nagandi gwe ddayo weekolera emirimu gyo ddayo ku mirimu gyo oli obubi bwe bumwejjiddewo aje kino Abu Sufyan kyayogera nti omuntu ow'ensaalwa emutta n'asiriira nga n'oli gwe bagikoledde tennaba kubeera nga emutuukako Al-Hasan ensaalwa gye mulaba ekosa nannyiniyo nga ne gwaji bagikoledde tennaba kubeera nga emukosa. Ekirala ekyokubiri mu bubi bw'ensaalwa andabakadde badde ba Allah tabakatwala kanjogeremu eddakiika ttano nnyo obubi bw'ensaalwa ekyokubiri omuntu era obubi obw'ensaalwa bwekola ku muntu ono nannyiniyo afuna ebintu bino bitaano. Ekisooka ghammun la yanqati abeera mu kuwankawanka buli lunaku nga tekumugwako buli lwalaba gundi n'afa buli lwalaba gundi nga aba mu kuwankawanka w'ensaalwa. Ekyokubiri musiibatun la yujaru alayhi abeera mu musiiba ate gwatafunamu mpeera. Kulaba omuntu bw'ofiirwa omukyala bw'ofiirwa omwana bw'obbibwako emmotoka omusiiba ogwo n'ogumiikiriza n'osaba Allah gukuwemu ekirungi okufunamu empeera. Naye ow'ensaalwa ali musiiba la yujaru fiihi la yujaru alayhi tagufunamu mpeera. Ekyokusatu kyafuna madhammatun la yuhmadu alayhi abeera mu kubeera nga akakkanyizibwa bukaseera avumirirwa teri amutendereza teri amuwaana. Ekyokuna sakhtu rabb abeera n'obusungu bwa Allah bumubeerako. Ekyokutaano adamu tawfiq fi ddaraini Allah tamuwa kubeera nga atuukiriza byayagala ku nsi ne ku nkomerero. Akabenje ak'ensaalwa akokubiri dhihabu hasanatuhu ebirungi by'omuntu akola ensaalwa bigenda bimuvaako buli lunaku enkya n'eggulo. Mbaka sallallahu alaihi wasallam agaa nti iyyakum wal hasada mbeewaza ensaalwa fa inna al hasada kubanga ensaalwa eyo yaakulu hasanati eri ebirungi by'abantu kama taakulu nnaaru al-khataba nga bw'olaba omuliro bwe gusennya enku ne guzimalawo. Ensaalwa buli kirungi kyokola ekirya hadisi emu Abi Dawuda ya Abi Hurayra. Ekyokusatu ekiraga obubi bw'ensaalwa musharakatul hasid fi awwali dhanbin usiya Allahu bihi fi samai wa fi al-ardi aba yegasse mu zambi eryasooka okujeemerwa Allah mu ggulu ne kuno ku nsi. Ezambi eryasooka okuba nga lijeemerwa Allah aba alyetabyemu naye w'ensaalwa kubanga ezambi eryasooka okukolebwa Iblisu yajeema okuvunnamira Adamu nga Allah bwe yali agiragidde. Naye bwe baagibuuza lwaki tovunnamidde Adamu yagamba nti ana khayrun minhu khalaqtani min naari wa khalaqtahu min tin. Aya endala yagamba nti aasjudu liman khalaqta tiina Allah nvunnamira oyo gwokoze mu ttaka. Alaba ensaalwa enswala Iblisu nejeema negaana okuvunnama nekolimirwa negobebwa lwa zambi lya nsaalwa. Yagaana okuvunnamira Adamu ng'eraba nti yo yennungi okusinga Adamu alayhi salatu wassalam. Kati n'ow'ensaalwa aba yeegasse ku zambi eryo. Wakadhalika ne ku nsi ezambi eryasookera okukolebwa omwana wa Adamu ayitibwa Qaabil yakwatirwa munne Haabiiri ensaalwa n'amutta n'amuggyawo. Ye zambi eryasooka okukolebwa era ku nsi nsaalwa.
ekyokuna mu bubenje bw'ensaalwa alhasadu yadhurru afrada almujtami' ensaalwa ekosa abantu ssekinnoomu omuntu naanakuwaza banne fayu'dhi ikhwanahu almuslimina bianwa'i al-adha naanakuwaza baganda babasiraamu ng'abakolako ensaalwa ng'ate allah yakitugaana allah ganti walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu fakad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina abanakuwaza abakkiriza abasajja n'abakyala nga babalanga bwe baba bebagadde omusango n'obuwaayiriza n'ekyonono kinene nnyo. Ensaalwa ekosa society kyobalaba baganda ba Adamu beegatta ne basalawo okutta baganda ba Yusuf alayhi salatu wasalam. Bw'osoma kiswa ya Yusuf mu surati Yusuf osingana ng'ensibuko y'ensaalwa basalawo ne bagamba nti uktulu Yusufu mukole ki mumutte. Naye ng'ensaala eva nti Yusufu lwaki tata gwasinga okwagala, Yusufu lwaki ne muganda Binyamin tata basinga okwagala, ne bamukolera ensaalwa ne bamutta. Amazambi mangi agasinga okukolebwa ku nsi gava ku nsaalwa. Ekisembayo alhasadu yamna'u sahibahu min qabuli lhaqqi walidhan. Ensaalwa egaana nannyiniyo okukkiriza amazima n'okugonda. Ensaalwa emugaanira ddala. Era eyo y'ensaalwa eyagaana banu Isirayiri okukkiriza obubaka bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga baali bannabbi bonna bamanyi bava mu bo. Bwe baali bannabbi avudde mu Barabu nga si waabwe ne bagaana, ne bagamba tujja kumukkiriza lwa nsaalwa, ne bagamba tusobola mukkiriza babanu Isirayiri, naye nga baali bamumanyi n'ebitabo byabwe mwali nabbi agenda kujja n'ebitendo bye byonna mu ebiri, naye bwe yamala okujja nga si wa mu bo ne bagamba tujja kumukkiriza. Ensaalwa yamna'u sahibahu, egaana nannyiniyo, emugaana era emulemesa min qabuli lhaqqi, okukkiriza amazima. Ne bamugamba gundi akusinga nga nsinga atya, gundi mumanyi okusinga nga mumanyi atya, gundi oyo akuze. Abantu batuka n'okulowooza nti okufuna ebirungi n'okubeera obulungi byakusooka kujja mu kibuga. Omusajja kalaze wano mu kibuga juuzi azife tubaddemu tuzaaliddwa muno, si byakusooka byo yaahi. Allah yagabanya abantu batabuka. Kale yaze mu kibuga n'azimba n'awasa omukyala n'afuna n'omulimu n'agenda n'ebweru. Yaahi ebyo si bibyo, ofiisi siiyo. Ofiisi ekola ku ebyo ya Allah. Si kusooka mu kibuga kwe kubeera obulungi, kwe kugaggawala, kwe kubeera ntofu na bizibu abada. Ebyo byonna ebizibu biri mu bantu abakola ensaalwa. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atutaasa ensaalwa n'ekiiso, kubanga ekiiso kya bulabe ate n'ensaalwa ya bulabe nnyo. Zezimu ku bitende ebibye nnyo era ebinafu era ebikolebwa abantu abatakkiriza kugera kwa Allah era abalina obukkiriza obunafu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza okwejjukanya kwaffe kuno kwe twejjukanyiza, era abeere nga baganda baffe abatesitesi b'omusomo guno abeere nga abasiima, abeere nga atutaasa endwadde embi, abeere nga atuwa obugagga ku duniya n'okubeera nga atuwa obugagga obukyajja kutubuza, atusasulira amabanja gaffe gatubangibwa bye tusobya ng'abatonde. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abassaamu emitima egitusonyiwa, naffe tubeere nga tusonyiwa abatusobya. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe emmaali ya halaali, atulongooseze ezzadde lyaffe n'abaana baffe, buli omu abeere nga amuwa kyeyeetaaga kuno ku duniya ne ku akhira, atutte nga atusiimye, atuwe jana al-firdaus al-a'la. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Omusomo guno omuntu yenna waba agufunye ayagadde era ogufuna, baganda baffe abathwalira gujja kubanga kweguli asobola okugujjako era n'agufuna biidhnillahi ta'ala. Baganda baffe bali Netherlands, muganda tubeebazizza nnyo olwebaza olw'enjawulo era tusaba Allah abeere nga abasiima. Sebo Sheikh Yusufu nkomyewo, barakallahu fiikum. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مقدم الشيخ يوسف على كانت وزن سيمون هيدا يسوي إن شاء الله تعالى. نعم. شيخي نحن نشكرك يا حبيبي. جزاك الله خير. الحمد لله يسوي دوكير هذا يجينا نفسي n'ebitendo byayo byonna bize bijjira paka emmanga ebintu bingi nnyo byosomesa wewuliro lungi.
n'osomesa ku bintu bingi sheekhe mbirina ebize byonna biri wansi barakallahu fik tamala budde sheekhe bina kanyumiro kw'ebibuuzo naye nga nsooka okwebaza ababannaku wa daawa kuliko sheekhe kuliko sheekhe Sharaf kuliko muganda waffe sheekhe binako muganda waffe erinnya lino era tikule baadaye inshallah nange nzeka mukwogera munaaso tamu kinene naye nga sheekhe tusiimye nnyo ese okusiima yenna ensonga y'okubeera nga wakisizaawo akati kyonna ebadde ekwoleka abali wano abali mu bungereza abantu abali mu amerika abali ettake n'ensi duwali mukhtalifa yani mashallah ez'enjawulo nyingi nnyo ababadde bakulaba mu kusoma barakallahu fik jazakallahu khair amin wa iyyakum jazakumullahu khair ebibuuzo ngenda kuddayo eri bakadde bange Sheikh Yusuf ne Sheikh Nohafi mu byuma basobole okubeera nga abantu bagenda okumanika ebikolo inshallah taala twabawo n'akagambo bakwogere tugende ebibuuzo kayimala okwebuuzo inshallah taala Sheikh Yusuf mukomyeku Sheikh Yusuf mustamir Sheikh Shabab. Naam, Sheikh Nasakam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Era mukadibero k'ebibuuzo Sheikh Yusuf alabika abuuseeko naye nga ssebo mukadde wange Sheikh nga tinakira okumuta tubadde tusaba ssebo abagenda mu bibuuzo kuba akadibero ka bibuuzo mu ssaawa. Naam, Sheikh Nasakam, nze munonge Sheikh Yusuf network mtawanyamu ko ajja kuwakako naye badde nsaba Sheikh Yusuf okutegeeze omuzindaalo ngokuwadde ssebo okulina ku simu yo Annetesof. Yes. Mfunye kati Sheikh. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Banange Sheikh obudde alina butono yansabye so muteekeyo emikono abalina kibabuuza inshallah tulage. Eriyo omukono muzawo Sharifa meeting. Nakuwa omuzindaalo musoose. Yes, meeting. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, shenze nina ebibuuzo nga bisatu. Ngenda kuyita mu bwangu. Ekisooka Abdurrahman tulina emitimbagano ng'abantu beepostinga oli buli kalungi kafunye n'akateekako n'akepostinga azadde ekyana kye ekinyirira n'akiteekako kati nga mbuuza Sheikh itakuwa Abdurrahman akitu abantu era basobola okukuba ekiiso nga baba batunze ebifaananyi ebyo nga eby'emitimbagano. Ekibuuzo ekyokubiri era ekyeyongerawo ekyagundi era abantu for example era beepostinga bagetinze radio oli n'ateekayo buli bafunyeyo akantu akalungi ekyo nakyo kiyinza okuviirako abafumba abo bakuba ekiiso era nabo ne baba nga batuuka okuba nga baawukana. Ekibuuzo ekyokusatu kyekiduwa zino z'otuwadde bikalimati llahi tamaati min sharri ma khalaq n'eno bisimillahi allazi la yadurru. Kati singa mba ndabye omuntu nga antunuulidde bubi nsobola okuzisoma edduwa zino Allah aba asobola okuntaasa ekiiso kubanga si buli omuntu ajja kusabira baraka. Kati bazikirizibwa okusoma edduwa zino singa mba ndabye omuntu nga entunula gy'antunuulidde ya hatred oba ya gundi ya kutanjagaliza. use another one give Ebyo ebibuuzo byange. Sheikh Mawanda akakati olwokusatu Sheikh Yusuf mpa owokubiri. Sheikh Mawanda ajje wene kudawo Mawanda. Sheikh Mawanda Sheikh Senjala tsewe Sheikh Mawanda etulireyo ku lukiiko lwa daawa. mashallah mashallah Naye muyite mu bwangu bananga bababuuza budde Sheikh. Warahmatullahi wabarakatuh. alaikum assalam Sheikh oyogedde ku bitengera byagabira abantu. Waliwo evidiyo yadetambula ennaku zino ng'eraga nti omuntu buli wagaana okusalira nabbi okusoma mawuledi ajja kuba mwavu mu nkufe. Abantu baavu obadi mubeba ya mwavu lwako tebasalira nabbi tasoma mawuledi kiri
naam naam jazakallahu khair naam nayo buda jango obuze shawo buda bakumuzindalo naye abantu olawo samahkum lyayogera erinnya line wasinze Sheikh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa barakatuh. Kakati nze ekibuzo kyange kigamba nti singa ntunuulidde omwana w'omuntu nga muto n'alabika ng'atidde nnyo omwana oyo n'akaaba ekyo kitegeeza nti nina ekiiso naye nga mu mutima gwange mutunuulidde just nga sirina kyenyogeddeko kirala. Ate nnyinza okumanya ntya nti nina enswalwa naye ate nga ku mutima nze mpulira sigirina. Byebuuzo byange ebyo. Barakallahu fiik. Awala Sheikh so aliwo munafa abuziza bamwita Sharifa ng'asinzidde Henk Felicia abuziza ebibuzo bibadde ng'abe kiriga almost ekibuzo kiringa ki naye ng'abuziza n'abuuza n'agamba nti Sheikh abantu bateeka nnyo positives ebifaananyi byabwe oba achievements baba batuuseeko ne babiteeka ku mitimbagano ekintu ekyo Sheikh kiyinza okubaviiramu nti bafuna ebiiso eri abantu abamu beegombye ebitabo byabwe oba ebirungi byabwe batuuseeko achievements zaabwe ng'obufumbo ebifaananyi by'abaana bye bataddeko n'ebirala ebiringa ebyo. Naam Sheikh barakallahu Sheikh Abdul Nasiri ebibuuzo ebimu biwandiise bye mba nerabidde ngenda bikubuuza naye ebimu mbadde mbiwandiise wano. Kale tewali mutawaana ono ekibuuzo kyabuuzizza ekyokupostinga ebyengera ekyo abamanyi bakyogerako ddala bila shakka min asbaabi izalati alhasanati wa mahwiha zezimu ku nsonga ezijjawo ebyengera n'okubisangulirawo ddala n'abifiirwa okupostinga buli kyofunye olya emmere ennungi n'opostinga olina omwana omulungi omukyalo omulungi n'opostinga oli ku kaaba osinza n'opostinga abamu beewuunyisa beekuba ebifaanyi nga basaba edduwa kati edduwa ibaada okuba oti ekifaanyi ng'osaba edduwa ani gw'olaga nti wabadde osaba dduwa ani gw'olaga nti obadde okola tawaafu ani okupostinga ebyengera bila shakka min asbaabi izalati anniam yezimu ku nsonga ezijjawo ebyengera nolwekyo tulina okyegendereza ennyo okubeera nti tetupostinga birungi Allah byaba atuwadde ebirungi bikukulirwa naye bw'obeera ng'obyolesa oli asobola okitunulira ng'alina ekiiso fil hakiika ne kibeera nga kimuvaako oba kikuvaako ekyengera naamu. Abuuzizza ku kibuuzo ekisembayo n'agamba nti olina ekiwazo otuwadde oli a'udhu bikalimaati llahi taammaati edduwa ega bisimillah la yadurru ma'a ismihi shay'un yesonnabba abakulisinga alabikiyekengedde okubaali abantu amusuubira okuba nti alina ensaalo ayinza okweyambisa edduwa ezo. Bila shakka omuntu ye bw'aba olabye omuntu yenna olabye omuntu yenna n'osuubira nti mutuufu eriiso lyantunuulidde liyinza okuba obutaba ddungi gamba nti a'udhu bikalimaati llahi taammaati min sharri ma khalaq oba gamba bisimillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Era adhikaari ezo zoogere buli lw'otuuka mu kifo buli lw'ogenda awantu tonava mu nnyonyi olukka wansi bw'oti yogere ezo ogenze ku mukolo abantu bava wano n'agenda ewaabwe mu kyalo nga emizimu giri eyo amajindi gonna gali awo oluggwa bw'otina ogere kula tigundi azirise nga wakajja ekiga waliwo sheekh wange mukwano wange Sheikh Muhammad Kisekka yaŋŋamba nti eyo n'abaana bange ne bwe tubeera mu mmotoka buli we tugenda mbagamba oluteeka wansi ekigere gamba a'udhu bikalimaati llahi taammaati min sharri ma khalaqa. Nabbi yagamba ekyo tosobola kukyogera wantu wonna n'okosebwa ovaawo nga tokoseddwa tekisoboka. N'olwekyo buli w'oba otuuse olabye omuntu omwekengedde ogenze kuziika ogenze ku bugenyi oli ku safaari buli w'otuuka wonna eyo dhikiri gy'oba osooka biidhnillahi taala ojja kubeera ng'otaasibwa. Naam. Jazakallahu khair. Tugenda ku munaffe Sheikh Mawanda kikolwa da'wa yabuuzizza nti abaffe singa ekintu ekirimu tuyitwani abaffe agambe singa takoze mawulidi n'obutasaalira omubaka bandaba biri mukhtalifa bibiri ebintu mawulidi n'okusaalira omubaka ebintu ebisinga abatabikoze abajemedde omubaka asinzidde Holland. Muganda waffe ali e Holland ebintu ebyo bibiri byawukana ekisooka okusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
kiragiro Allah subhanahu wa ta'ala yakiragira mu Qur'an mu surah Ahzab inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah tugamba mazima ye Allah ni bamalayika be basabira ku nabbi. Allah sokusasira ku nabbi amakulu amogerako fil mala'il a'la namusuta namu ati bamalayika ne basaba Allah museko kusasira kati ffe tumusabira basahaba nga Abdullah ibn Mas'ud agatwagende eri nabbi ne tumugamba nti ya Rasulullah alimna kaifa nusallimu alayka twamanya butya tukutolera salam kati ate Allah kusizake aya ngagamba tukusabire kaifa nusalli alayka tukusabire tutya nabbi nabayigiriza swala okumusalira ffenna kwe tumanyi kwe tukozesa nga tuli mu tahiyatu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid okutuusa enkomero gyebikoma oba singa baba mwogeddeko nti Muhammad n'ogamba sallallahu alayhi wasallam oba omusabidde oba n'ogamba alayhi salatu wassalam era oba omusabidde okwo konna kuba kumusabira n'olwekyo okusabira omubaka sallallahu alayhi wasallama ibada tulina ogikola era Jibrilu yajja eri nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti ragima anfa mri'i man dhukira indahu wa lam yusalli alayya enyindo y'omuntu eveeko erwale kookolo eyo gwemba man dhukira ismi inda erinnya lyange singa liba lyogeddwako waali naaba nga tansabidde ekyo awaidi y'amaanyi mbaka tulina okumusabira kyatteeka naye ate okumusabira tumusabira tukola mawulidi tukuza mawulidi abada tetukuza ate mawulidi tetuteekawo olunaku lwanjawulo kubanga ye omubaka sallallahu alaihi wasallam teyalukola era waliwo omusomo gwange nga nziramu ekigambo abaffe mawulidi esomebwa bweba esomebwa esomebwa etya bweddakiika 3 mu 4 oli waba agufunye byonna ebikwata ku mawulidi nabiteekamu naye ekikulu kiri nti okusabira nabbi tetulina kukola mawulidi era Imaamu Maliki rahimahullahu ta'ala yagamba nti man ahdatha fil islam bid'atan yara annaha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana risala. Yagamba nti omuntu yenna ateeka mu busiraamu enkola ng'alaba nti ye nnungi aba amaze okukakasa nti nabbi alina obubaka bwe yakola ki bwe yakumpanya kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam we yafiira yagamba nti ma ra'aytu shay'a sirabyeyo kintu kyonna kyonna yuqarribukum ila Allah nga kibasembeza wa Allah wayubaidukum an nar nga kibesambisa n'omuliro illa waqad amartukum bihi okujjako ndi senki balagidde naye mbe yatulagira temwali mu kukuza amazaalibwa ge wabula gatandika mu kyasa kumpi kyakuna nga nabbi sallallahu alayhi amaze okufaawo bafatumiyina be batandika mawulidi naye Abubakar nabbi teyagikola Abubakar Umar Uthmani bonna tebakola just mawulidi yatandikira ku bantu abafatumiyina kati si kirungi goberera bintu biteeke mu ddiini nabbi nti man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa raddu muntu yenna bw'akola omulimu nga teguliko njigiriza yange ya busiraamu gumuddizibwa riwaaya endala gamba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu nolwekyo okukuza mawulidi si kirungi era tekiriyo nabbi teyakikola ne basahaba n'emirembe gyonna ebyasa ebisatu ebisinga obulungi temwali mu mawulidi nolwekyo era okukuza mawulidi tekulina kakwate na kugaggawala abada tebiina kakwate okusaalira nabbi kulina obulungi buyitirivu naye tegeeza nti bw'osaalira nabbi okusaalira nabbi kulimu okuwonya endwadde waliwo kakiripu nawulira nti okusaalira nabbi kujja kuwonya corona istighfar ewonya corona virus yakhi tebabyogera nabbi tabyogerangako ebyo tebiriyo mu busiraamu nabbi sallallahu alayhi wasallam tumusaalira tufuna empeereza okumusaalira naye tewaliwo nti bw'osaalira nabbi ogaggawala wabula okumusaalira osobola okufuna baraka Allah n'akwongera ebirungi naye tekitegeeza nti okusaalira kugaggawaza era bw'oba tomusaalidde okola ki oyavuwala nolwekyo kyekyo Sheikh Nasiri okusaalira nabbi kyatteeka tukikola mu buli budde wonna weoyagalira ate n'olunaku olw'ejjuma kiyitirira kubanga buli swala gye tumusaalira olusabira tumusabira lumutuukako yatuuka n'otuga nti hadisi yawali mu gye musoma bannasa man salla alayya salatan wahida sallallahu biha alayha ashara Allah amussaako ensabira 10 bw'oba osabira nabbi lumu yakussaako 10 Allah subhanahu wa ta'ala nolwekyo mawulidi teri okusaalira nabbi kyo kyatteeka tebyo tebiina kakwate na kugaggawala na kwavuwala tulina mwanyinaffe wano abuzizza ekibuzo n'agamba era akyali Hassan Nsaalwa Sheikh abuzizza nti abaffe singa abantunulidde omuntu yenna oba omwana oba ekirungi kibali kirungi kyonna yayise omwana wa muntu omwana n'akaaba abaffe aba n'ekiiso naam ekyo tekitegeera kyo ina ekiiso abaana ebiseera ebisinga abaana bato batya omuntu asobola okutunuulira nga feesi agitidde buti omwana n'akaaba tekitegeeza nti olina ekiiso wabula bw'oba oyagadde omwana mumusabire eddwa musabire baraka nga nabbi oyagamba oli sahabi nti ala barakta kale sisenga omusabire baraka nolwekyo omwana w'omuntu bumulaba mutunuulire n'akaaba omwana wa Allah amukuteremu baraka naye tekitegeeza nti olina ekiiso kuba omwana tasobola kulaba kiiso nti kyomutunuulizza n'atuuka okukaaba awo abaana batya buti mu bubumbwa bwabwe
sheikh akalala kennerabidde nti ategeera atya nti alina ensaalwa ensaalwa ekisooka omuntu kizibu nnyo okumanya nti olina ensaalwa ebiseera ebisinga osobola okugamba nti olina nsaalwa naye gwe kennyini omutima nga Allah byaga nti bali insanu ala nafsihi basira omuntu ye yeemanyi omuntu weemanyi kasita owulira ng'ebyengera abantu bye bafuna nga mu mutima gwe owulira kikuduguda abakigamba bakiyita kiniga ng'ofuna ekiniga kasita oba ng'owulira ekintu ekikuduguda aho hatha oba hadhihi alamatu min alamati alhasad kamu ku bubonero obulaga nti erina ensaalwa naye singa bakunyumiza ekyengera ky'omuntu wa luganda lwo mwani mukola naye naye nga mu mutima tolina kyowulira kamu ku bubonero obulaga nti tolina nsaalwa ekirala omutima tugulwanyisa bulwanyisa omutima tugulwanyisa bulwanyisa buli lwowulira nga gukyama ng'osabira Allah okuluŋŋama n'olwekyo omuntu tasobola kwekakasaako nsaalwa okujjawo ng'omutima gwe gukubuulira nti mutuufu lwendaba abantu bafunye ebirungi nsaalirwa njagala bafiirwe njagala bibaveeko omanya nti olina ensaalwa ekirala okubeera nga tuyitiriza okusabirangana banno bwe balabako n'ekirungi basabire wahakadha wallahu alam omutima gusobola